mu buyizi akamala emyaka 37. Museveni teyakomye awo. Museveni mulimu ebintu bye yagayanga. Tayagala kumubbulamu masomero, tayagala kumubbulamu nguudo, era toyinayo kuuli omanyi nti baliyita Yoweri Museveni. Eryo sirinya eryo baliyita Nyakaita Ibanda. Ava mu bye mwete oge nti ebintu bye yali agaya. Kakati yabadde omugenyi omukulu nga batongoza ekiwumbe. Ebyo yabigayanga. Ekibumbe kye naga mukoze omulimu mulungi bannange muntereddewo ne ku kibumbe kati ebyo bye bikulaga omuntu kwegamba atagala nga te olinze kumuunyako manye nti atamidde kyokka nga kyekibulayo tonamusemberera nti Museveni yagayanga okumutuuma amannya amasomero okweteeka ku ssente nanga yeewuunya bobote. Era toyinaayo olupapula lwa ssente lwali lufulumya ebiseera bya Museveni nga kuliko omutwe gwe nga bwe kwabeerangako ez'obote. Yasanyukidde ekibumbe n'akyetoola n'akitunuulira n'agamba mwebale kuno omulimu gwe mukoze mukulu nnyo. Kakati ntandikidde eyo Medi ekyo bakiyita puliyambo. Ntandikidde eyo kujjukiza lwe wayina Lieutenant General Henry Tumukunde wano olyoka omuleetera ebizibu. Yakugamba nti abakulembeze be bakaddiwa n'akuwa ekyokulabirako. Malawi ekyomukyala Kazamira yali akulembera Malawi Bakiri no Kamuzu Banda yakaddiwe eggwanga naye tamanya nti kati si yafuga naye nga mukyala girlfriend we Kazamira ne muganda we bebafuga. Mugabe agenze kumujjako n'okufa nga mukyala we Grace Ntombizidwa yafuga bwagamba nti oyo bamukwate nga bamukwata. Cecilia Kazamira nga yakulembera eggwanga Malawi. Kati obuzibu bwe tuyina bino byolaba bateekawo ebibumbe Museveni n'asanyuka ne bamukolera pate n'asomba omuziki okuyita kusomba muziki n'asota omuziki. Bikulaga eggwanga weriri bino okulonda byolajana nabyo olwaleero byolajana nabyo point zeyogedde mu kulonda bino byebikulu ebizinyonyola. Kati Museveni ow'ensanvu ayingira 8 bino tebikyali bikulu kati kusota muziki. Era wana munganti waliyo partner senda jazino yagenda asota muziki ne mukyala we atandise okusemberera bali kubanga obukadde bufaanagana. Mugabe yali musajja mugezi wano mu Africa. Gabriel. Very intelligent. Gabriel. Naye amana yasota muziki na Grace. Kyekyali ku Kamuzu Banda. Kazamira. Cecilia Tamanda. Lumu kyakugambye ndi Museveni waba asobola okunoonya ssente ezironda obukulembeze bwa NRM ku byalo. Ate alemu atyo okugamba sinakulemwa ate eziyisiddwa Parliament azijjayo atya naga zigenze mu birala kuzibikira mukoka nti zigenze mvu ky'okutegeka. Ekyo nno kizibu kinene nnyo eri eggwanga abantu bakitwala ng'ekyokuzaaga. Kati ono asotta omuziki Katonda wanaatuuka ave ku bukulembeze agende nga damage gyatukoze ennene. Nakati olwaleero Mugabe yafa ne bamuyingiza ne mu ttaka. Zimbabwe bakyalajana nadde nsoma report. Zimbabwe ogezaako okweddaabuluza yeewoze ssente nnyingi China zigiremye okusasula. Etubidde era kati ne Uganda teka okwegenza kuba naffe tewolanye China. Etubidde naye Zimbabwe nze sigigenda nga babagigenda mubagamba nti Zimbabwe yali terina nnyo njawulo na South Africa ng'ekibuga Harare mata. Abagendayo bwe banga nsigenda ngayo n'enguudo zaazo ziringa tezifaanana zaffe. Kati eyo yetubidde okutuuma amanyi enguudo kubanga omukulu yakaddiirayo n'atandika kusota muziki ng'ebiri ku nsita kyobola ne bagenda omugamba nti Gabriel ogenda kuvaako nanga nti amala kuyita lukiiko lw'NRM mu Kyankwanzi nze nja okusalawo naye ng'ayogera ebyo tanka ziri mu luggya
bamukwatiddwa nsonyi omuggyako mu nzijako embi naye nga takyabiraba bamugamba janga njamulako nkungana zenamalogere ekyankwanzi kati Museveni nze we nalaba Museveni ng'ali ku ggaali asibyeko ebisanja naga nti agenze mu lusuku kati agenze kuyigiriza abantu kukola nemanya president kati kuba abajjajja batandika kubikola ebyo ne bajjajja ffe babikola nze jjajja ng'asi yatuka okufa ng'alembeka amazzi ne mu bucupa bwa obusaanikira bw'obudomola nabo n'abulembeka yakatonda gamba jjajja we yali alwadde sigambye ndi Museveni mulwadde naye nkugambye kasita nalaba Museveni nga akutte eggaali bayisikolo y'emipiira ebiri ataddeko ebisanja agenze kuyigiriza abantu kulima nenzijjukira Museveni eyakajja ekyazange waffe gye banzaala ebijaaba yaleeta tractor ne tata n'awa Haji Katende twamuyitanga Kacula tractor n'agiwa Haji Sali n'agaba abantu balime kaakati awalula ggaali na bisanja sinza ganti ayina nnyo enjawulo ne jjajja ng'asiya eyali alembeka amazzi ebidomola ne bijjula n'alembeka n'obusaanikira bwabyo kubanga eyali aleeta tractor eggwanga lirime ebiseera ebyo nga buli tata ziriko promote for export promote for produce actually kyaberanga produce for export kati olwaleero nga awalula ggaali na bisanja n'obucupa kakati ogambye njajja yange yali mulwadde yali alembeka obucupa Museveni yalina kacupa n'akateekamu amazzi n'akateekamu oluwagi ne katonya n'akateeka ku kyoke n'aga nti kali ekyo kikuze ati kyenkugambye nti waliwo emyaka we gituuka kakati bwe yamalanga okuteekako akacupa n'ayimirira wali akalabe n'akalengera n'amalawo awo essaawa emu alaba kacupa oba katono kati kyekizibu Uganda kyerina ng'enjajja ng'asiya yatuuka katonda agenda omukoowola ng'ewaka tulembekera amazzi ebidomola ne bijjula n'alembeka n'obusaanikira bw'ebidomola President Museveni agambye wealth creation mu kwogera ku kwotugambye industrialization yasiba ebisanja ku ggaali ow'omwaka n'ekyasa kya industrialization bw'amala akwata n'akacupa kaminoota n'akawumulamu ekituli n'oluwagi n'akasiba ku kitooke demonstration akakati tolinaawo njawo kyenkugambye yali mulwadde wa mutwe yali mulamu omuntu kasita akula ffe mu busiraamu Katonda atugamba nti wamanno amiruunu nakisuhu omuntu kasita amuwa obuwangaazi omuntu akuzzaayo nakendeeza ku ndaba ye y'ebintu eyagaba tractor kati awalula sanja kati akutte busaanike bwa minoota n'abuwumulamu ekituli ne oluwagi lw'eggaali n'agamba nti kakati point 4 wealth creation ate mpulidde Kakoza nga ndi Kakoza nali buli lunaku neeyongera okutegera Kakoza ndi lwaki awagira NRM mu kwogera kwa Museveni singa yabadde ayogera kuyita bibuuzo ne mu kiraasi mwali badde balina muzza mabega n'ogamba nti tulina industry 8 president yagambye tulina industries ne president yagambye tulina industries 8 nti ziwadde abantu emirimu abantu emitwalo 8 oyina abantu miliyoni 45 population obungi bw'abantu n'ojaganya nti kuba emitwalo 8 giyina emirimu abantu abasinga b'olina mu Uganda olwaleero bali mu bya bulimi era eyo gy'olina okujaganya nakugamba ebyo twetogera ku by'obulimi Pakistan buli mwaka ebeera ne mango festival e Dubai etundayo emiyembe mango gya miliyoni za $100 mango emiyembe wano ogende Kampala ku street n'ogula enanansi 6 omutwalo gumu mwabakulidde mu bibuga temumanyi ffe twalima enanansi ebijaaba enanansi zisala zino engalo zino zifuuka ng'ebikalakampa by'ebyennyanja ne zikusala buli wamu n'omala ozirima n'ojja ku street e Kampala ne bakuwa enanansi 6 siringi mutwalo gumu ate oyo ye musuubuzi kati omulimu bamuwa sente mmeka so kyenkugamba ekiri medi nzira ebyange olwaleero bwentyo byenjo biwunzika nti okusooka tutunuulire omuntu atagala
bwe tuba tumuteebereza kunywa mwenge tuba tusigadde kumuwunyako kakasente atagala mwenge. Bwe guba si mwenge tumanye nti mulwadde yeetaaga kutwala mu ddwaliro. Pulezidenti w'eggwanga kasita batuuka mu eyo embeera ey'okwegagaasa Mukamugabe baakugamba yatuuka ekiseera nga shopping agikola bweru kyekyali ne wano ku muliraano Congo nga bakyaliwo mu Butu Seseko naye yatuukako nga mukyala we agenda Bufalansa okukola shopping. Kati olwaleero olumu kyakugambye mukyala wa Museveni yagenda batereyo obuuma balengera abantu nga batudde mu ntebe bakoya abantu okutuuka ewaka nga tebabalabye tekeyo obuuma dadi muketa mpizinga dadi tekayo obuuma tubalengerera eri nga nsalawo yajjayo tajja kujja. Kati tutuuse waba mu Butu Seseko tutuuse waba Mugabe tutuuse waba Kamuzu Banda Kazimira Cecilia Kamanda eggwanga waliwo natandikira nkugamba nti abakadde abaali bakolima bo abatakolimira ku Museveni babaaki kati